Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lwaleero njagadde mbalage eddagala eryo liyitibwa entende. Entende zino ziriibwa okusookera ddala nnungi nnyo, tujja kuba tuzitunuulira maaso kaawo, naye njagadde nzibalage mu nkozesa naddala mu abakyala ku nsonga y'okuteekako obuntu bwammwe oba ku nsonga y'okukyalira ensiko, kuteekako abalongo. Entende zino nkulu nnyo, zijja bayamba bulungi nnyo. Gwali ewaka wano mu Uganda osobola ozikozesa, naawe ali ku kyeyo singa obeera ozifunye obeera osobola ozikozesa bulungi nnyo. Entende zino zikozesebwa mu nkozesa ey'enjawulo, njagadde mbalage eno osobola ozikozesa bulungi nnyo. Zitunuulire, tunuulira kyenkola, ngenda kuba nga nkubuulira ate nga bw'olaba osobola ozikozesa okukyalira ensiko, okuteekako obuntu obwo bulungi nnyo. Gwatandika osobola ozikozesa, naawe alinako ng'oyagala kwongerako, naawe nga zaakona oyagala ziveeyo zijja kuba zigendako bulungi. N'obeera ng'oli mukulu osobola ozikozesa n'oteekako abalongo abo. Ziyitibwa entende, osobola ozinoonya mu supamaketi, bazitunda bulungi nnyo. Kati bw'obeera ozifunye, nkusaba obeere nga ofuna akantu nga bw'olaba oba akakebe, beera ng'oziyuzaamu, ggyako akaliba kungulu omale oziyuzeemu makkati, oziyuzeeyuzeemu nga bw'oziteekamu ako nga bw'olaba bwe nkoze, ndowooza ogiraba. Ogiyuzaamu makkati nga bw'ozisuula omuba otyo oziraba, oggyako akakuta k'okungulu n'oziyuzaamu n'oggyamu n'ensigo. Kati bw'omala funa oyiro oba olive oyiro gw'oba ofunye, beera ng'omugatta mu ebyo eby'entende by'otadde mu kantu bw'otyo, beera ng'obinyigaanyiga nga bw'olaba. Ddira oyiro omugatte mu ntende ezo, oteekamu ka oyiro katini k'otonyezaamu n'obinyigaanyiga. Bw'omala obinyigaanyiga byennyininyini beera ng'obikwatako ng'eno bw'osika obuntu bwo, beera ng'okwata ku ebyo ng'eno bw'osika, zigenda kuba zivayo bulungi nnyo. Bw'otyo beera ng'okola bw'otyo, beera ng'okwata ku ebyo by'oyengedde mu ka oyiro ako k'otadde mu kantu ako, eno nga bw'osika zigenda kuba zigendako bulungi nnyo nnyo nnyo. Beera ng'okyalira ensiko ng'okozesa entende. Nja kuba mbalaga enkozesa ey'enjawulo gy'osobola okukozesaamu entende zino ng'oyagala zikuyambe okukyalira ensiko, okuteekako obuntu bwobwo. Ka oyiro teekamu katini, obeere ng'onyigaanyiga ebyo by'otadde mu kantu k'ofunye. Osobola okukwata akantu ako n'ofuna w'okawummuza n'obeera nga k'okwatako, eno nga bw'osika, nga k'okwatako, eno nga bw'osika. Entende zigenda kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okuteekako abalongo babeere nga bavayo bulungi, bajja kwanguwa. Entende zanguya singa obeera ozikozesezza bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.